twabalinanga bannaffe naye nga akugamba wano tuyinza ovaawo nga tuli bazzolo, tugenda vaawo nga amagulu abamu tetulina, tugenda vaawo nga bala bamutemyeko omukono ate nga tolina kyakuzzaako. Basookanga ne beekalakaasa nti bakubye ku Bunnayuganda, naffe katuyimuke tulage obwo obumu nti tuli Bannayuganda. Ekyo kyatukubya kibooko paka etwakivaako kuba ffe omu yatugamba natugamba Katonda wamwe taliiyo. Twayogeranga nabo ku kompyuta kubanga kompyuta zivunula, twavunulanga nabo n'oyogera n'omuweereza liida wammwe nga naye Katonda waffe yajja tuyamba. Katonda wamwe taliiyo, tewali Katonda. Batugambako n'otugamba nti eyo Uganda gye mwagala okudda temulina yadde ekikumi wammwe, muli baavu. Kati bwe twatuuka twali tumanyi tugenda kukola marketing ow'okunoonya ba clients ku mitimbagano nga tukozesa Facebook, WhatsApp, biki naye nga tukozesa kompyuta okubanga tuyogera ne bakasitoma. Twagenda tuukayo nga birala, twagenda tuukayo nga ku luno nga si marketing wa mipiira mboba masimu, ku luno marketing yali wa scamming, kubba bantu. Ebisomooza byalinga bingi nti baalinga bakutulugunya ekisembayo nga bo balowooza gye bakoma okutulugunya gy'ogenda okukolera ddala kye baagala, nga bali mu kukumalamu ssuubi. otuuka ekiseera ogambe ensi ngivuddeko kati nina kukolera bantu bano, basasula mwezi naye ng'omwezi ogwo olina okuba nga obakoledde $1,000 $. Kati mwasasulwanga mutya? Bakuwanga ssente, baabawanga ssente abaakolanga. Ku buli $1,000 wafunangako? Ku buli $1,000 gw'okoze naye nga gukoleka. Jjukira babbanga nzibe, abamu nga babuukira mu kkubo nga tebannaba mubba. Ne tugamba singa baali nti eno gye twajja balina tukozesa kutukaka ku kaboozi kankyogere bwe nti kutukozesanga mukyala na mwami, twali tetulina we tugaanira, twali ku mudumu gya mmundu kye kisooka. Niwe bandibadde bakututte kwetunda ng'ate tosasulwa twandikikoze kuba tetwalina option yonna. Mwali mwetamiddwa. Mpozi twandibadde tugenda kwewabutwa kwettirayo ffe bennyini. Oba okusinziira ku kye baakutwalanga mu kkomera nga bakusibye naye ng'oyita ku bantu nga 100 naye nga tewali asobola nagamba bamutwalidde ki, lwaki bagenda bamusambasamba, akoze ki, kuba toli wamu. Leero njagala emboozi eno tuginyumyemu ebintu ebikulu ennyo kubanga ekigendererwa tulina abaana eyo betwagala bayige ebintu. Kakati okusinziira nti tuli emboozi baagiraba, leero badde njagala okusesira ku lugendo luno butya bwe mugenda so that abaana abali eyo bwe babaayo ababuulira engeri y'emu basobola okukola ki. Kakati tuva wano tufunye ssente zino ze tuwaddeyo n'ekyapa ky'ennyumba tukiwaddeyo tutuuse e Bangkok. Kakati tutuuka tutya e Myanmar. Ekisookera ddala olulimi lukulu nnyo. Batugamba ye newaffe okuyisoma oluzungu n'okuluyiga okulwogera n'odduwandiika naye waliwo gye lutakola nga mu nsi ez'enjawulo. Kati eyo Thailand nga okufuna ayogera oluzungu mukisa, ndowooza nabo bavaayo waabwe ne babeerako gye bagenda ne bazisoma busomi ne mubaamu kwolinga bona agamba nti ono ye musawo wa kino kubanga babeerayo nga bebayita ba translator, baba bayita ba translator. Waliwo yali ayogera Oluganda? Eyo teri, boogera lwabwe Lusaayi, boogera Lusaayi. Akati ate tetulumanyi. Ate abantu bano bonna bafaanagana. Okubaawula okitwala bbanga okwawula Omusaayi ku Muchina ku Myanmar. Simanyi n'aba North Korea bonna bwe bati batambula batunula banga ki? Kwegamba abantu bano bafaanagana era mu kutuuka e Myanmar nga nze manyi tukyali Thailand kubanga bonna enviiri kati ogenda okizuula mpola ng'obalimu omanya ti bano Abachina ate obuso bwabwe butini ate bano Ababama ate bo amaaso gaabwe manene
so kati tutuuka ku kisaawe batupiikingawo, naye mu kutupiikingawo ffe twali ndowooza zaffe ng'Abannayuganda nga tumanyi nti tulinga wonaava kale kawempe niweyongerayo kawo katina maganja awo nga golooza wetulaga naye maganjo kagoma bwobwo bwalo yali obuliranyeewo awo naye batujja ku kisaawe netuva ku kisaawe netuvuga twasobola netuvuga essaawa 2 non stop 2 hours naye nga mumanyi gye mulaga ate tetumanyiyo kubanga gyogende engeri gyoba nga tolinayo bazadde booti oba wakikakyo gwomanyi. Jjukira abantu bano abatuconnecting okuva e Uganda nabo tebatuukangayo nga bolaba ebuwalabu. Abantu bagenda ebuwalabu bino bikoma eno n'oli akugamba nti ogenda mu kiyumba naye aba tamanyi mukisa kuya gukwatire n'ofuna waka nga walungi ate ne gukwata mubi n'ofuna waka nga nawo watabufu. So nabali bennyini ba office y'ebuwalabu yennyini naye batemanyi watuufu waka wogenda kuba si gye babeera bo just mulimu kati nakino bwe kyali naye bano okutujja ku kisaawe paka Miyanima bo baba bakimanyi gye tulaga kantu kaabwe baka mulinda kimu babagane tugenda kukola mulinda kututuusa. Yes omulimu naye tugamba kampuni ezikola ebintu ebyo bya mukamuka biki zitera kubeera mu kibuga zibeera bbalibbali netulowooza nti gye tulaga twafunako wetwayimirira ku mafuta petrosite yali emu n'ayongeramu amafuta netugenda ku shotco netudda mu motoka n'atuvuga essaawa endala nga 4 essaawa 6 olwo lugendo kuvanga Kampala paka nga okusukka Mbarara I think Ishaka ng'avuga emmotoka ng'ate tasala ku speed gye yatandikiddeko nga tuva ku kisaawe nga yeemu gy'aliko ng'era omuntu ali ku time nga yabaze nti ssaawa bwe zitimba nina okuba nga mbatuusizza wano. Twagezaako wano mu kutandika ng'atuvuga okubaako bye tumubuuzabuuza naye nga tamanyi ne tudda ku masimu kati ng'ate ffe tulikodinga mugundi mu luzungu ng'ale lukyusa lusaayi kati ate ng'alabika n'olusaayi talukola ki talumanyi yali ayogera buliwa ate ayogera ate yali muvubuka nga si musajja nti mukulu yali akyali muvubuka myaka like 28-29 naye yatuvuga nani stop wadde okutuwaako okulya twasangamu amazzi mu mmotoka ge twanywako naye nga motoka ziri nga nnene si bwe buno motoka kubanga zawalampanga nsozi weziweta wezidde eno weweta webasulika ne mubanga abagwayo nedda ku mmei nga si kumpi gye tulaga mwayingira ensozi abakuvuga akatemero ntufu nga tolabawo kiriwo naye nga mugenda miti bibira gye biri eri ebibira nga bolaba Uganda. Akati twayitawo ku road block emu awo yalagayo bulazi pasipoti zaffe ne tuyitawo ennyabo soke kakati bwe twayituuka ku road block eyali eyokubiri awo nalaba akagambo akaali kayitibwa immigration tac tac immigration ng'ogisa mu simu yo ogisakyengako n'oziraba kabuga kasangibwa Maysut ayitawo Maysut kati eyo ye boda ya Thailand ku Miyanima kati otwali tuvudde Thailand bakayita batya akafo bakayitibwa Maysut. Kakati immigration kitegeeza tac immigration kati kaaliko akagambo tac immigration ndowooza bweyitibwa awo naye nga akafo konna bayitawo ku Maysut ye boda ya Thailand kuwa ku Miyanima
kakati wetwalaba kagambo migration jukira twayise dda ku migration wali ebo kyesaayo wali twayiseewo dda kati awo twavaamu bwe twavaamu awo ne batukuba n'ebifaananyi Maisut awo ku kataka immigration kakati batukuba ebifaananyi ne tugezaako tubuuze abasirikale abali okubanga waaliwo abasirikale be batwalawo ne tubabuuza omwana omu omulenzi n'abuuza Thailand kubanga jjukira tebamanyi Luzungu omusajja n'agamba Thailand bwe yatuddamu naye netulowooza tukyali muki Thailand kumbe olwo tusala batujja mu Thailand kati mu kutunyonyola nga tumaze okuvaayo eri batugamba nti akatundu ako baagala nakwekutula ate ku Thailand bo kitegeeza gino emize egiri eri bano bagikiririzaamu kuba bagifunamu kubanga babasasula sente nga tulaba naye nga tetumanyi yali avuga yajjayo pasipoti zaffe n'azibalaga n'abawa ne ssente ze saamanya ebiseera ebyo zaali ssente mmeka n'abakwasa ne ssente ne tudda muki nga batukubye n'ebifaananyi era ng'omuntu awo nga tumanyi nti oba tutuuse kumbe tukyagenda nno awo mwakavuga essaawa 6 twakavuga 6 ne mudda mu mmotoka neddamu nekaaba buto nga abatandika olugendo namba naye awo ne mukalakatawo mmeka awo yali ssaawa nga ndozange n'ekitundu kubanga ssaawa zaawera 8 okutuukira ddala wetulaga kati awo mulabako ku nnyumba entonotono awo twatandika oyisiŋŋanya n'ebimotoka kiraga nti bitwalatwalayo ebintu bwe bityo nga tubisiŋŋanya tandika okubanga akazimbe koolabye ate nolengera noddamu akalala twatugesera ne tutuukako wakalinga akatawuni kati mu kutuuka mu katawuni wano ne babaako we batuwesa eyali hoteri kati hoteri eyo ne tulowooza tugenda kuwummula kubanga bw'oba ova eno bakuwa ne gundi za hoteri esente gundi hoteri mw'onaasula hotel booking already baba baali bagituwadde naye kyenzijukira ku kisaawe Bangkok omusajja omusirikale yalinga agezaako okwogera Oluzungu ng'ambuuza hotel booking ne mmuwa olupapula olwaliko hotel booking jukira nze sigimanyi bulungi olulimi terusirutegeera n'aŋŋamba fa very fa yayogera ekigambo n'aŋŋamba nti wala nga kitegeeza hotel booking gye ŋŋendako waki wala abamu ndowooza baagala okwekengera ku kisaawe era bakugamba nti tobabeeramu nnyo tomupeera nnyo mu basirikale ngeri gy'ogenda okukola nga toyina kati eno baba batugambye eno nti ngeri gy'ogenda okukola nga toyina gundi employment visa oli ku visit tobeera nnyo bajja kubuuza ebibuuzo bingi ebirala bikuleme bakutwale mu kasenge naye batuvuga tuse ku hotel ne batugaana okuva mu mmotoka etulinda mukaawo awo twatandikira okukyusa emmotoka twavugangako katini eyo neevaawo neebaako wetuwesa neva ku main nebaako wekirirакirira mu buyumbayumba bulinga byajiyaji bulinga tebutegerekeka mu kasikosiko eyo n'endala nejja netupiikinga awo ate yo neefulumayo nayo nedda ku main kati ngeze zatandika okukyukyusakyusa nga olulimi lwe boogera Luchina olwo twawuliranga Luchina mwalutegeeranga anti tulumanyi ndi boogera so kakati batandika olwo naye nga balina n'emmundu nga kuliko abalina emmundu ono avuga nga yayogera ebyo naye nga waliwo abalina emmundu nabo nga boogera olwabwe ekyategeeza nti be baali abayeekera eri Ababama kubanga abayeekera Ababama be bayeekera ba Thailand kavuddeko
Abasayirandi balala bo si bayeekera. Tetumanyi oba bano bavayo ne bagenda ne beegatta ku Babama naye sisuubira. Babama be bayeekera beeri mu nsi eyaabwe mu Myanmar. Kati nno okutegeera nti no tuli mu Myanmar kyatwala omwezi. Yes. Nga tetunnagenda kuba mutegeera. Kati mutuuse. Twasala omugga lw'omugga ogwawulira ddala. We tuvudde ku booda waneeno ku TAC migration etweyongerayokko waliwo akaali ka hotelo naye waliwo ate omugga ddala ogwawulira ddala ogwawula Thailand kuki ku Myanmar gwe musala. Kati bwe musala awo ne musangayo emmotoka endala. Yes, nga bamaze otusaza omugga twasangayo emmotoka yatusangawo eyo tetwagisangawo yatusangawo olwedde bamaze otusazisa mu kaato awo wonna okutya nga wena banyonyola lulinga okutya okukankana maziga gatuyiseemu dda nze omukazi abalenzi baba bagumu awo ku mugga awo omu we yagambira nti ngenda kufa n'omuntu. Mwalinga bameka? Twali basatu era luli olugendo yalutambula omu simanyi bambiri ekye yaliko. Awo bagamba enviiri nga zakuvudde dda ku mutwe. Zatuvudde dda ku mutwe ate gye batugusiza tulabawo ekirombe waliwo omusenyusenyu waliwo ogwinnya gwali gunene tugamba naye tebagenda tusuula muno batuziikire muno. Omu n'agamba lindako ngenda kufa n'omuntu. Omulenzi? Bakwano bange abo kwaliko Brian ne Alex. Bonna baavaayo kati? Bonna twakomawo nabo. Kama mulungi mukudde era twadda nabo. Basooka ne batwawulayawula Brian ne bamutwala walala ne Alex naye finally twamala ate ne baddamu ne batugatta tubeera mu kifo kimu. Yali Katonda yaddamu n'atugatta mu kifo kimu ate ne tuvaawo ffenna. Kati nga mutuusi mwafunayo abategeera olulimi lwe mumanyi aboogera olulimi lwe mumanyi? Yes. Oluganda? Oba Oluganda oba Oluzungu? Kubanga mu kutuuka nze we natuuka omudometule mwe nnali mwe banteeka nasooka nendaba ekyangwe. Kino ekyaffe Ekiganda? Ekyaffe ekyene. Kati mu ndowooza zange ne ŋŋamba ekyangwe kino kisobola kubanga kyene kirabika waliwo ow'ewaffe nanyini kyangwe ekyo. So natuukira mu budde ng'agenze kukola kaakati akomawo. Bw'akomawo mulaba njogera Oluganda nga naye alungi alimanya nti ono weeka. Kaseza dometry eyo twalimu n'Omunayuganda omu naye baamala abalala ne bajja Abanayuganda. Kati ffe twatuuka batandika okuyiwa Abanayuganda. Twali mu mwezi kyawo ogwa 2023. 2023 twatuuka gwali gwa munaana. October. Yes. Nedda taba October abeera August. Twatuukira August 27 August twagenderayo 2023. So netukomawo guno gwenyini mu Gwokutaano. Desemba ya 2023 yatusangayo Christmas. Bwe mwatuuka babagamba nti mugenda kukola mirimu ki? Bwe twatuuka twava eri nga tuzze kola marketing. Kituufu. Kati era we twatuuka era twali tumanyi tuzze kuba bagamba luli we twatuuka baali baazimba ekibuga. Kati bwe twatuuka twali tumanyi tugenda kola marketing ow'okunoonya ba clients ku mitimbagano nga tukozesa Facebook, WhatsApp, biki nga tukozesa kompyuta okubanga tuyogera ne bakasitoma. Twagenda tuukayo nga birala. Twagenda tuukayo nga kuluno nga si marketing wa mipiira mboba amasimu, kuluno marketing yali wa scamming. Kubba abantu. Era nga abo babayita bakirayanti baabwe. Be bano abantu abatukubira amasimu bano.
kiri kisukkako omukyayina alina amagezi agasukka ku gano agaffe agaba gano g'owulira mbu alonze nkubidde kuvamu emutyeeni yesi byakola ebyo ate kubanga ate bano babigwamu mangu. Omukyayina ye scamming we yali nti abantu bano twabasuulanga mu mukwano ate omukyayina yali asooka n'agaba ku ssente oba kuona kugamba nti ntadde zimanya ziwabye emitwalo gyange 9 agenda ku gundi simanya asooka ompereza ya 3 nno ono yalinga wakusuula mu mukwano bw'ogwa mu mukwano n'omuntu oyo ng'omuntu oyo asooka ne mubeera ba mukwana awo okumalayo waliwo abamalanga omwezi nabagamba luli nti mwalinga mu gundi ez'enjawulo nti ngawo nagamba bano batunda butungulu bano batunda nnyaanya bano kati walingawo department eyakolanga cryptocurrency newabeerangawo abaakolanga bitcoin waliwo aba Amazon waliwo aba global shopping byali ebintu byanjawulo kati waliwo no global shopping yali yayanguwanga yalinga wannaku 4 omuntu abeera mukwano gwo ye waba agudde mulabo ekisooke kati omulaga bulazi nti oli bize n'omusabe ssente ate omusajja bwagwa mulaavu aba tayagala kwa bize bwa mukyala ndi sikyagamba kamukolereko era kyajjanga mu kyakukolera ku gwoyagala n'omugamba leero ndi bize leero sirina budde biki kati nkooye nesobola okunnyambako n'onkolerako n'akugamba nkola biki omugamba ngenda kuweerezanga naye ng'ompereza screenshot nga wenkulagirira ekyokukola era screenshot zo twazikubanga ku kompyuta omulaga screenshot n'omugamba nyiga wano ng'akozesa simu ye naye nga goli wano ku kompyuta awo wennyini kati kambuuze emirimu egyo gye mwakolanga tubuulireko ku bizibu ebitonotono ebigirimu bye mwasanga. Ebizibu bingi kubanga mwalimu ebibonerezo bingi ekisa kyatukwatanga nnyo kati ngafe abakkiriza ku bantu bemubba ku bantu be bakozesa ebintu ebyo olaba musajja wa buvunaanyizibwa bamutadde Mwoyo Katemba aye tugenda kuwa $35 olumala n'omugamba okoze webale kunnyambako bamuwadde $35 kati nawulira nga yandyetaaza okuyambako buli lunaku afuneyo $35 twakoleranga mu nsi ez'enjawulo abataki abamu abaavu naye ng'omuntu atunda n'ekibanja ng'omuntu bamwewoza ne looni nga bamukuba bakola ebintu byonna nyeffe twabeeranga behind the scene nga tosobola tulaba nga mukwatirwa abantu ekisa kati nga waliwo ba models abaakolanga ebintu ebyo nga waba akubye essimu ayagala video call ng'otwale wa model yalinanga akasikaruumu ke mwabeera nga ye omugwe gwakwekolako just make up gwabeeramu gamba alina kuba nga alabika bulungi oyo model. Kati kuggwe ne model ani yasinganga okusasulwa? Model yalinga kubanga yalinga alabika jjukira abantu bano kuba gye twasembayo yabeerako mukwano gwange nga ngamba nti alina mikwano gye mingi mu Istanbul etaki ne mugamba onaasobola okuddayo nagamba simanyi bajja kunkyusa abasima basaleko enviiri simanyi zimpawe ne mugamba ekifaananyi bakirina kalina ng'egyo ogenda kudda mu Taki bajja kusiba. Bamodo bano twabasinganga okwogera oluzungu kubanga era olwabwe lwalirenganga lujugira nga nze nsobola omusinga okwogera oluzungu naye nga jjukira ye nga asinga obulungi ye bamufangako yabeeranga bizinesi naye nabo babakubanga babakubanga yes babawanga ebibonerezo kati balina gwe bakwatirwa kisa kasita otakola kye baagala babakubanga babajjangako amasimu babakolanga nabo ebintu bingi tewayogedde na kasitoma bulungi sente ngulu za bouncinze yabadde agenda kuteekayo oli we yatwadde wa modo nga kwolwo naye zaadde teziriiko n'ayogera bubi naye oli yabadde agenda kuteekayo sente ataddeyo sente ezo mbooko nga bakugambira ddala galamira Katonda wange nga babasibira ddala ne kompeni. So ebisoomooza byalinga bingi nti baalinga bakutulugunya ekisembayo nga bo balowooza gye bakoma okutulugunya gy'ogenda okukolera ddala kye baagala nga bali mu kukumalamu ssuubi.
otuuke ekiseera ogambe ensi ngivuddeko kati nina kukolera bantu bano siina kyakuzzaako kuba ffe omu yatugamba natugamba Katonda wamwe taliiyo twayogeranga nabo ku kompyuta kubanga kompyuta zivunula twavunulanga nabo n'oyogera n'omuweereza liida wammwe nga naye Katonda waffe yajja tuyamba Katonda wamwe taliiyo tewali Katonda batugambako notugamba nti eyo Uganda gye mwagala okudda temulina yadde 10 ewammwe muli baavu abakyayina abo boolaba bakimanyi nti wano tuli baavu muli baavu temulina yadde 10 mugamba muddayo Uganda mugenda kolaki babalemye kubeera wano kukola ssente naye nga naye muzikola ne bazikola tozifuna olw'ensonga balinanga tageti ya monthly basasula mwezi naye ng'omwezi ogwo olina okuba nga obakoledde $1,000 kati mwasasulwanga mutya bakuwanga ssente babawanga ssente abaakolanga ku buli $1,000 wafunangako ku buli $1,000 gwokoze naye nga gukoleka jjukira babbanga nzibe abamu nga babuukira mu kkubo nga tebannaba mubba naye nga omuntu ono mbwe engeri gye wamumatizzaamu n'agwa mulaavu bw'amala okukolayo wano awasooka mbw akuyambyeko awo nga webeetaaga wokka era nga baagala obeeko gw'otuusa agenda okuyamba so we yakuyambangako ng'omupushingira liida kubanga be baali nga bakafulu awo nga kafulu amutandikako so kati kafulu yamugira nga nebamugira ne bamugyangamu ssente ne bamugyamu ssente ne bamugyamu ssente ne bagenda mu $7 ne bagenda mu $6 sebo nga ssente ezo ziba online oziraba nako wali akakadde ka $1 omutwalo gwa $1 gulimu obukadde 37 mu $5,000 nga guba wakufunako obukadde ku bukadde 37 waliwo abaana Abanakenya baali 2 twabaleka nayo nakati bakolanga ssente kubanga bo baalinga mu America nga bakola cryptocurrency omuntu omwana asuula omusajja mulaavu n'atuuka ku level egamba buli kimu ekyange ngenda kikuwa eri omuwala yakola $60,000 omwezi gumu $60,000 egya $1 nga omusajja agitaddeko amanyi agenda kumuwasa promises ziba nnyingi $60,000 baali bamuwaddeko $4 million $60,000 egya $1 alibadde mmanyi kati awo bukadde bubiri baayinanga omuze nga bw'aba akoze ku ssente oluusi nga nnyingi bakusibanga bafunangayo akasonga kati ne bakusiba kati ng'ate balina etteeka nti bwe baba bakusibye omwezi ogwo tofuna musaala kugamba nga bakulaba ng'oge olina ssente zoote ze bateekayo ne bakwesonsa kati tebakusibe omwezi ogwo baleme kuwaaki musaala kwaba abaakolanga ffe byatulema ze byannema kambuuza ekibuuzo mateeka akyagali gafuga omulimu gwammwe omwo baayinanga amateeka waliwo app gye bayita Binance olwejulideko Binance app kati Binance app bakola sente zaabwe zikoze ku Binance nebatera okutambulira batunda USDT yanjawulo ku $1 USD yanjawulo ku USDT ziri sente ziba electronic nga zamasanya ziyita okwo tebafuna cash ne baba zibbeeri bakozesa ezo kati teba USD ebeera USDT kakati eyo app abayinanga amasimu nga bakugamba wobagisangamu omukono tolina yalinga y'Abakyayina bokka kati bano abaana abafunanga obusente ng'olina kukozesa Binance ya Mukyayina okuziweereza ewammwe tolina kweteeramu yiyo walingawo gundi ezikyusa ssente kitegeeza noone yabeeranga one yazifuna yalina kubanga ne app eyo naye ng'okusanga nayo kati baabasasulanga be baasasula nga ssente olina okuzisindikira abeewammwe olina okuziwa Mukyayina n'amala ate n'azoozaamu
ye kennyini n'alyoka azituuse ewammwe eziraga. Walingawo kibonerezo kirala otuuka leeti zibambooko. Bamanyi baabaza okusanga. Anti baatugeesera ne batuggyako amasimu nga tolina olabira nti obudde butuuse temulina alamu okitegeera. Kati nga memole eyo erina okuzuukusa. Kati mwalimu abaalinga mu kapunizi ez'enjawulo. Kati ffe twasulanga n'aba Ethiopia eno gye twasembera obeera nga tulina aba Ethiopia nga bo babeera n'amasimu gaabwe nga be babazuukusaako. Time bategedde obudde bwe mukola ne muwawamuka naye ng'era misana twebakanga misana era nga tuzuukuka misana. Ekiro twakubanga bakiyita winter paka sawa 12 otunula bo nga muba muli ku business teri kuloola mulina kuba ku kompyuta. Omukyayina essanyu lye n'obutafuna kibonerezo olina kuba ku kompyuta ate ng'akulaba oli bize. Kakati katubuukebwawo katono muvaayo mutya? Kati okuvaayo nga bwe nabagamba luli nti ffe baatujja bannayuganda baatumanyirawo nti tulina amagezi mangi. Twatandika okusaba obuyambi obw'enjawulo mu bitongole ebyenjawulo. Tulina omusajja gwe twasookerako bali ayitibwa Frank naye yaliyokko. So omusajja oyo yagendako ne ku NTV n'abaako ebigyalambulula nga byonna byayogera bye tulimu. Kati Frank twamufuna n'abanga ayagala otugerezaako naye nga kiri kinene. Yalina simu? Twafuna linki, baafuna linki abaana oba baagijjawo. Ku kompyuta kwe mwali mukolera? Ko twali tetukolerako kirala nga newonyumya ne neiba bakulaba. Kati linki eno mwagisa mwakola mutya? Baagijja ku masimu gaabwe nga tebanatuggyako masimu. So kasita olugambo lwatandika okutuuka eno jjukira bali be bakafulu mu kompyuta ne bamanya ki ekiri e Uganda. Kigenze mu Parliament basooka ne bajjamu cameras mu masimu ne bazitwala zonna ne bazijjamu obuuso obulaga. Jjukira ali twalinga tokuba kifaananyi tokola ki naye nga Bannayuganda bagezi era ekifaananyi akikuba. Kati baalabayoko ku bifaananyi ebimu nga birinkinze ne bazitwala zonna. Tekyali kuddayo kwata simu? Kamera ze basooka okujjamu bagenda okulaba kamera bazitutte naye ng'ekintu kikyagenda mu maaso. Awo ne batwalira ddala essimu abaana ne basooka babbayokko. Manyi balina buno bwe baali batuwa bwa iPhone obutono obwokozesa nga bungi nga tebamanyi na muwendo bizinesi. Abaana ne basooka abalenzi babbayokko kamu ne bakonekitinga ne baddamu ne boogera n'abeero ne bajja ne babwaza era nabo ne babukola ki ne babutwala. Naye abaana baalinga basatu abaatandika okuba nga boogera n'ambasada wa Uganda Uganda ambasada yalinga embassy gye twalina yali Thailand na Malaysia gwe twali tulina okufuna obuyambi. Eri gye twali e Myanmar tetwalinayo embassy. Kati embassy ya Malaysia ne Thailand ate yeyamba neyingira mu kino era kati embassy zonna ndowooza yazitwala neya Myanmar baagimuwa naye ng'ate ebiteri kubanga eri Myanmar nsi ya ntalo kulwana tolina oddukira nga bagamba ffe omuggo munansi okukwatako atali munansi okukwatako tetwali mu mateeka tebaatuwa employment visas twali tulimu nga tulimu overstay kuba emyezi baafubanga nnyo okulaba emyezi 3 egyo nga gikuggweramu egya visa obeere nga oli awo tolina visa eno Myanmar ebakwata ate bo baali babulabe balinga batta bakwata nga tolina kubeerayo balinga batta nga n'abeewa be bakimanyi nga bagamba nti Myanmar armies adevu bwe batugamba nga tebakugamba n'ogamba omuyekera ate obakwata naye amagye gennyini aga Myanmar okukwatako baabasalanga busazi wabuluzaako ne bakuggyako omutwe
Wabaawo omulenzi omu namwogerako Constant bambi yakola omulimu gw'amaanyi, yayogera nnyo n'ambasada, yakukusa essimu paka lasiti, kukusa essimu n'atuuka ogipa ng'agiteeka mu nviiri wano, enviiri ne zikula ziti ng'ateekawo n'essimu n'ateekako enkoofiira ye. Basooka ne bamugyako ekikoofiira, ekyavaamu ne balaba ng'ekikoofiira tekirina kye kitereka, n'abeera n'ekikoofiira kye ku mutwe n'omusana oguweeri mungi. So n'abeera bambi ng'akola ki, ng'ayogera n'ambasada n'ayogera naye paka ne tuwulirako oluvuuvumo nti ambasada yazze Thailand, n'embasa yammwe yazze Thailand. Kati bwe yatuuka e Thailand era tebyali byangu, n'abaako ndowooza bakwatagana nabo, n'atuukirira omuyeekera n'ayogera naye face to face. Ssaabayeekera ambasada waffe Betty Bigombe yagenda n'ayogera n'omuyeekera face to face, n'amusaba abaana. Kati ffe olwo nga baatusiba dda mukomera, baatutulugunya dda, baamala bonna be baali batuteri n'eri. Jjukiranga n'akatale kaabwe katandise ogendagendamu ebituli. Abaana baatugeseranga abantu bajjo nga baagala bamugamba bano babbi, bano bafere, totawaana, ng'asiimulamu meseji, bano babbi bafere, gamba ne batandika okuba nga babigwamu ebyo, nga bakyusa eno ne badde eno, naye nga baana babalaga nti tebikyakola, nga ne sente tebakyayingiza bulungi, wadde nga omukyayina ataggwaayo, ayiye ekirala kino kigaana n'ayiye ekirala. So ambasada omuyeekera n'amuwa ebbanga, n'amugamba mpaamu wiikisi 2 ojja kuba nkuwadde abaana. Naye twali bangi ate nga tukolera kampuni ez'enjawulo. So kati ffe mu kampuni yaffe nga mwe twalimu ffenna twafuna akakisa. Mwalinga bameka? Baamala ne batugatta nti gambye ngolo batujja eyo gye baali batunda, ne batugatta wamu, twali 25 mu kampuni emu. Yali oba yakatandika ekyo gye twasemberamu okubaamu, twali 25 kuba twalekayo 2. Mu prosesi y'okugira muweereza amanya, mulete pasipooti gundi zammwe, abamu nga bazibatwalako, abamu twali twazikweka. So kati awo amannya gaffe gaali gatambula, n'eno ne Uganda baali batusomasoma dda amannya gaffe. Ku NTV batusoma, wa batusoma nga bagamba 23, 25, abalala 4. So kati ne gafumirako ne mu Bukedde amanya gaffe, gafumirako ne mu Bukedde. Gamba abantu bano mujje mu ripootinga ebiki, naye lwakyalumu ne wabaawo okuzuukusibwa nga tukuolo tugenda. Batuzuukusa nga bulijjo, kuba batuzuukusanga nga balina gye bakutwala nga weekanga bwekanziruka imuka, kamotoka nga kakuvuga nga kakutwala ewala eyo, olwo bakutunze ku kampuni endala mu kompawundi, bazitanga compounds, nga bakutunze mu kompawundi endala gy'otamanyi. Mukama akukwatira kisa n'osangayo ate Abanayuganda abalala. So baali batutunda kubanga nze batutunda abantu emirundi 2. Okuva we nasookera ne bantunda balala paka we banziza ate gye nasookera, ate ng'era bantunze mu kampuni endala. Awo gye twava okudda batuzuukusa nga tulowooza byakusaaga awo, nga ffe tumanyi nti tugenda nawaka, era ne tukwatakwata obukunta bwaffe nga bulijjo. Okulaba nga omukyayina kw'olwo yali alese n'ayogera Oluzungu, home, tebatukiriza wadde ogenda mu Kiyigo. Naye ng'oyinza okugendayo nga bagambye ddaka, naye ng'okimanyi nti kituufu, kubanga jjukira baali basikaama. Omufere akugamba ekintu n'olowooza oba akulimba, n'ekituufu omulowooza alimba, kubanga baali basikaama batuufu. Ye muntu ayagala omukolere nga takuwa yadde 10 naye ng'omukolera, naye ng'akutambulizaawo mu bulimba bw'atyo. Battu ekyaliko. So kati musimbula. Tusimbula. Mujja mutuukira wa? Era twatuukira Maisuuti. Ku booda wali? Nnyini eyo.
gwe mwasanga eze Uganda oba ze Thailand we batugirako passport awo ne tubagamba Thailand awo kati nga ku luno ate tuzze tuli balala nga wakwegendereza nnyo jjukira baakulyamu ssente naye nga tebaagala gavumenti yaabwe nabeemanyi nti baali mu lukwe naye nga olwedde era kimanyirirwa kuba we tuyita kati awo nga waliwo ne bakadeideyi aboogira awo jjukira abo ku gundi okwo we twatuukira ate nga waliwo translator nga translator atambula nabo abakugamba gira gundi gyolonzeewo waliwo saidi bbiri ezo zegambye waliwo eya NRM simanya neyakyo sijjukira nnyo NRM dondako eno eyanguwa okudda ewaka kwegamba baalinga baagala batusingisa emisango batusibe naye twagaana fene tugamba nedda kuba waalingawo kubanga oli criminal oba oli yani victim. Criminal yeyaguzizza, victim yeyagubaddemu. Yes. Kati walinga olina okugamba nti nze ndi victim of human trafficking. Era we baatuteeka akafo kaali ka human trafficking yawo baasooka otuteekamu nga batujjeeri nga ffenna tumaze obbaga tuli ba victim tetuli ba criminal. Kati ne tulinda olunaku lwa kkooti. Muli mu Thailand? Tuzze waneeno Mayfair tetunatuukira ddala eri Thailand. Awo wekigwera okutwala Thailand. Kati ng'olina okunarratinga story okuviira ddala ewava ewa mu Uganda paka ne bye bakoze eri ng'olina n'okulaga ku nkovu okakase nti oli victim. Omuwala ali ayagala okugenda ebweru okuva e Uganda oyinza kumuwa magezi ki? Tebakikkiriza. Oli tasobola kukkiriza amagezi ge nsobola kumuwa naye nga ga magezi gandibadde nga nti beere wammwe buli kimu kyokola kikole naye ng'oli wammwe kubanga twatuuka ku bugundi nga tufu weegomboga singa nasigalayo neeri akawunga kuba n'obulamu sirina sawa yonna ne tugamba singa baali nti eno gye twajja balina tukozesa kutukaka ku kaboozi kankyogere bwe nti kutukozesa nga mukyala na mwami twali tetulina we tugaanira twali ku mudumu gya mundu kyekisooka niwe bandibadde bakututte kwetunda ng'ate tosasulwa twandikikoze kuba tetwalina option yonna mwali mwetamiddwa mpozi twandibadde tugenda kwewa butwa kwettirayo ffe bennyini kuba okusinziira ku kye baakutwalanga mu kkomera nga bakusibye naye ng'oyita ku bantu nga 10 naye nga tewali asobola nagamba bamutwalidde ki lwaki bagenda bamusambasamba akoze eki kuba toli wamu ate bannansi beeri bo ebyabwe byalinga byanjawulo bo tebaabakoonangako bannansi ababama era ng'okutulugunya kwonna batulugunya batali baaki banseeri n'abakyayina bennyini kubanga two twawulira nti bo baba basibe abatukozesa ebintu ebyo baba basibe ne babajja eri ewaabwe nga oli omufo ky'okumusiba wabeere atisi ajja akole gino emirimu kati omusibe gwe baakwata nga bamusalidde emyaka 3 okujja nga yeriidawo oba omusuubira ki teyeeguya odde yali talina bulamu kati okukuba tekimulinaamu naye buzibu so nandigambye omwana omuwala yagala okufuluma before nga tonnaba kufuluma okwetegereza kikulu okunoonyereza kikulu singa twanoonyereza Thailand ddala gye tulaga marketing gyali mirimu kyo giri Thailand kubanga omulimu tugenda okizira oluvannyuma nti omulimu oguli Thailand gwakusomesa kozi n'obwamalaaya naye nga babugendamu bukola nabo babukola mu nkukutu naye nga omulimu oguliyo specifically teacher ate ng'oli professional teacher agenda osomesa oluzungu so ffe twagenda tugenze ku marketing ne tukomekereza mu scanning so omwana omuwala nandigambye nti oba akatono k'olina kakumale n'ekirala
abantu bafunye omukisa nga tebafulumye. Si buli muntu nti naayina omukisa gulina kuva eyo. Kubanga abaana tulabyeko abaana kati ab'enjawulo bagenze emyaka 3, 4, 5 naye nga era ne wano talina kyalagawo. Naye nga abadde afuluma ng'agenda. Naye ewaka waba waka. Ewaka waba waka. Olaba ku bantu bo. Osobola n'okujja n'ogamba gundi bane kati wano nkoze nti anagamba manyi tugende e Masaka olime. Ekitali eri twabalinanga bannaffe naye ng'akugamba wano tuyinza ovaawo nga tuli bazzolo. Tugenda vaawo nga amagulu abamu tetulina. Tugenda vaawo nga bala bamutemyeko omukono ate nga tolina kyakuzzaako. Basookanga ne beekalakaasa nti bakubye ku Bunnayuganda naffe katuyimuke. Tulage obwo obumu nti tuli Bannayuganda. Ekyo kyatukubya kibooko paka etwakivaako nti omuntu alajala n'agamba naye nfa naye nga tolina kyamuzza. Kuwa obubaka bwo obusembayo oba olina beweebaze obeebaze oba olina bw'osindikire obubaka obubasindikire otusiibule. Nsookera ddala okwebaza ba Unique Media mwebale kunjagala kubanga mwakomya omulundi ogwokubiri. Simanyi oba bye nabagamba luli bye nzizeemu n'enjogera anti bingi. Nekubye mbagamba wano mbagambako bitono kubanga bingi. Bwemba nanyumiza olugendo okuva gye twaviira paka kudda lwali luwanvu. Byakulya ebyensula ebyokunaaba kukozesa biki byali biwanvu ebimu si byogedde. Naye njagala okwebaza aba Unique Media neebaliza ddala oli yafuuka maama waffe Betty Bigombe ambassador wa Malaysia ne Thailand. Mukyawuliziganya? Tuwuliziganya kosi twamuwishinze birthday juzi n'atugamba ayagala kujja Kampala tutuuleko wamu tuliireko wamu kubanga twakola group tuli okwo naye kwali era atwanukula. So tumwebaliza ddala kubanga twafuna omukisa ogwokubiri okudde waka. Guno gwali mukisa gwakubiri naye ne bannange bwe banaabaawo abandabye Musekedi chance yatuweebwa tugitwale nga nsonga nkulu tugikozese n'amagezi kuba tusobola obutafunayo chance endala. So neebaliza ddala abasabi abayimirira mu kituli okutusabira. Abantu baasaba ku kanisa wane waffe baasaba. Abaana balina abazadde baasaba. Kwegamba esaala yalinayo nkulu yali nsonga nkulu baatusabira. Kye nandibadde ngamba gavumenti yaffe nti ebintu bino ebimanyi ate era ebiraba kubanga kyewuunyisa okuba ambasada yatugamba emabegako awo abalala 15 baayingizibwa naye abantu bano bayita ntebe ekisaawe kyaffe. Singa kisoboka ne bagamba nti buli mwana yenna abaayitawo ng'agenda Thailand agaanirwe kubanga Thailand teri mululu. Oba asooka abalaga empapula naye n'empapula basobola ozikola. N'abaana abawala oba abalenzi kubanga waliyo ffe twaliyo nga babagamba temujja oli n'abagamba mwenga gye muli naffe katusooke tukole ki tutuukeyo. Banaye munno wakugamba si mu bubi si butakwagaliza. Munno wakugamba tufu eno gye ndi waokya wabi totagala kujja bambi kkiriza ogambe mutufu sijja genda. Oluusi tetubabuuse buba butakwagaliza naye otuukayo ne wejjusa nogaa kale singa kuba tula omu ku bannaffe baali bajja tubagamba temujja omu yaviiramu Kaleebe abalala ne bajja kye baayitamu abajja bwe yali Kaleebe yasigala agamba Mukama weebale yantaasa. So naffe singa abamu twamanya osanga tetwandikoze eki tetwandigenze mbeera teyali nnungi era agamawanga Asian countries mpulira nga omuntu oba wandigenzeeko mu Europe naye n'otagenda Asia kubanga zo si nnungi n'akamu naye nga tubeebaza. Kale bwe tutyo tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.